I am not intending to speak for so long for the reasons we're giving up. So I wish to say friendly. So you could really have no reasons. That team needs a lot of their income. They need a lot. And it is from camp, then they give them work assessment. Don't live here minus carrying your scripts. The scripts for your, don't leave them behind. There is progress in our head. So Abakulu is my name. We are having some more. Allow me to invite the DIS. Good morning. Good morning. I am very happy to welcome you to this very honorable prize. With those that have lost distance. Anyway, where have the runners gone? listen to Ladies and gentlemen, I want to begin with the hospital zone. Secondary and then tertiary. You all stand up for Bayizi Town Council. I want to welcome all of you to this meeting. To which it is way. So, yes, when the first is applied on affluent, Bamasomero gavumenti yezimbira ekitundu gwe mugabo gw'abatuuze gwe balina mu kitundu ku buweereza bwa gavumenti. Ensomesa y'abaana, ensoma y'abaana n'okukumaakuma abazadde baleete abaana era abaana basigale mu masomero basome. Kirala kye mbagambye nti twafuna okuyambibwako embasi ya Iceland netugulira ebitabo textbox mu masomero 42 ageetoolodde ennyanja mu ggombolola y'Essi, Ngogwe ne Najja. Naye mu kutambula kwe tukoze nga tukola monitoring okulaba emirimu gitambula gitya mu masomero gaffe, eryo ge tusanze amasomero ng'ebitabo bino tebabifuddeeko. Olubijja mu wardrobe embase ze yatuwa, twebaza embase okutuweeta. Era ekyali kye twali tusuubira nti ebitabo bino genda bikozesa bulungi tusula omutindo gw'ebyenjigiriza mu bikwe. Naye ebitabo ebyakafunyibwa tebinnamala myaka 2, engeri amasomero agamu gye bakuttemu ebitabo bino si nnungi. Abaana bwe bamala okusoma ebitabo byonna babireka ku desiki, ebimu babireka ku ntebe, ebimu bitandise okuyulika. Wardrobe ze baatuwa ziri mu kibiina, abaana bwe bamala okusoma ebitabo tebiri kuddayo. Ate nga ffe tusuubira nti omusomesa bw'amala okusomesa abaana bw'aba aggyeyo ebitabo 8 n'abiwa mu mwana nga buli omu afunye ekitabo bamala okusoma. Mu kibiina omwo mulimu prefect, mulimu captain, class captain, alina okugamba banne ne basoloza ebitabo ebyo olweggulo n'abibala n'abiza mu wardrobe. Anodita okutandika omwezi ogwa September ogujja agenda kutambula amasomero gano addemu abala ebitabo bye twabawa, atubulire ebitabo bifaanana bitya, era oyo yenna yina agenda okusangibwa ng'ebitabo tabikutte bulungi. Tugenda mukangavula ebyayulika agenda kubizzaawo. Ekirala kye tubagambye
nti gavumenti yasazeewo tukole head count tubale abaana abali mu masomero era bwe tumala okubala abaana tufune ne regisita z'abaana eziri ku masomero tulabe ne system ya gavumenti gye yateekawo emanyiddwa nga EMIS Education Management Information System nti abaana abali mu regisita n'abasangibwa ku ssomero bonna balina okuteekebwa ku Education Management Information System. Tusanzeemu amasomero agamu nga numbers tezirikwatagana bulungi era twagambye ba inspector baddeyo era kyengambye ba head teachers nti baddeyo batereeze bayite abaana ne bataabala babale teeka information eno kubanga ministry egyetaaga ngakola bibuuzo bya UNEP. Omwaka ogugudde twalina amasomero ebibuuzo byabwe baabikwata lwakugezaako kubbira bigezo era abasomesa abo abaali mu kubbira ebigezo twabatwala mu kakiiko ka district aka Reward and Sanctions Committee bakangavulwe. Kati tusigazaayo emyezi ng'ebiri ng'ogyeko September abaana ate badde mu makula ebigezo. Tetwagala kuwulira amasomero gaffe mu kituufu nti abasomesa abali kwenyigira mu kubbira abaana ebigezo. Bwe tuba tusomesezza abaana bulungi balina okusobola okutuula ebigezo bino babikole. We are requested to track the progress of our learners from P1 to P7. We have noted it with concern that in P1 we have huge numbers of learners, but as they proceed to P4, P5, the number reduces. What explanation do you have as a head teacher to that deductions in the numbers as learners proceed to upper classes? We need that explanation. We need to sit down as the heads of institutions and prepare VAC guidelines. This is violence against children. After preparation of these VAC guidelines, we need to cascade them to the people who are operating with us. These are the teachers, the learners, the school management committees, and the parents, such that each one of them is knowledgeable. Amanya gange nze babiri Susan nga ndi head teacher St. Peter's Primary School. Ekyamazima fenga abasomesa mu masomero agalinaanye ennyanja bingi nnyo ebitusoomooza ng'ebimu ku byo abaana baffe basikibwa nnyo emirimu egikolebwa mu bitundu ebyo ng'okuvuba ne bamanga bagenda mu mirimu egyo ne balema okujja ku ssomero. Ekirala abazadde baffe abalinaanye ennyanja tebannafuna nnyo mutima ogwo kwagala kuweerera baana oba kusomesa baana, nakyo kitusoomozezza nnyo mu bitundu ebyo mwe tuli. N'ekirala ekitusoomozezza abazadde batukoze si bulungi naddala ku nsonga y'okuliisa abaana ku ssomero, so nga ate omwana bw'aba talidde tasobola kukola bulungi. We allow our children to participate in these activities. After all, some of us here, we are feeling very miserable on the actual things. But then we can maybe forgive you and say, but what else they are feeling good in they were the best in co-curricula, in music, because even the new curriculum, performing arts and one of those areas people are supposed to take on. So it should start early. They are younger people with talents where the future vegetables of this place. It can only be explained that you have not uploaded all the learners. Yes. Like those schools, Sugu and some pre-primary schools where we had issues last time, that the CAW and the DO were punishing them, and because the EMIS was reading almost zero. These people may understand, but why should the EMIS have 700 when the count is 150?
So will the capitations remain the same? No. They will not remain the same. Unless you put a case. But where we find discrepancies, action will be taken on the funding, but also action is going to be taken on you. Especially on EMIS and register photos. That's certified. Some are in the desk here. Some are on the seats there. And not in one class, but in all classes. Even in the store adjacent to the teacher's office, you know, the jacket, the bicycle is leaning on the textbook, then the class at the back. I'm not lying. Right. You have the photos here on my phone. We are handling that matter in the Reward and Sanctions Committee. But we will sanction you. And your teachers. Because it's not your duty as a teacher to go and collecting textbooks. This gentleman was like giving all of manner of excuses, but you know, they don't add up. Huh? It's simple. Give the instruction in a staff meeting. Manage by walking around. Management approach in what? At 3, do you move around the school? Like him, you know, he saw us coming, then he stood like a policeman, you know. We know people to live by before. And we will score on this indicator of non-declining period performance when we are doing that. Because failing period starts in P4 or P5. UNEB has said, they said their UNEB from P3. So when people concentrate on P7, they bring questions from P3, they fail on simple questions. But the P3 children have left long ago, there is no evidence, even don't talk about P4 at 3:30 in that school. Just sampling one of them. But textbooks, we are going to cut out an inventory, I have directed the auditor, you will account for all the books. Yes. So go and start preparing. Have a management system for the textbooks.